bagamba gava mu kulya omuganda yalugera sinze bw'oba tolidde oyinza okufuna ebirwadde bingi eby'enjawulo nga ulcers okulumwa omutwe matu ne weebuuza nti omutwe gunuma naye noweerabira nti njala kyova olaba ateekawo puroguramu eno okufumba ku ssaawa 6:30 paka ssaawa 7 omuntu mwaliira emmere era omuntu mwayigira puroguramu okufumba eguse okuyigiriza okufumba leero tulina omufumbi waffe omukulu agenda tubulya biki byatutegekedde era byagenda tufumbira naye gwono oyiga oba toyige osobola kyekolera waka oba tosobola kikola bw'oba tosobola kikola abakokoriko bakikola kokoriko restaurant era wano mu Kampala mu kibuga wakati kyekyetakisa transport mungi bw'oba ovudde ku dduuka lyo ng'ojja kokoriko ng'okyerira omufumbi omukulu agenda tubuulira amannya ge n'oluvannyuma atubuulire ki kyagenda tufumbira okujjukizaako nze Rachel Namusoka okuweza puroguramu eno okufumba ku Bukedde TV1 katulabe omufumbi waffe omukulu ki kyatugamba. Sebo gyebaleko kale nnyabo naye mujebale badde nsaba oyogereko nnyo era otubuulire n'amannya go. Amannya gange bampita Chef Batambuze Bashir nga nkolera wano ku Kokoriko restaurant. Olwaleero tugenda kubayigiriza engeri gye tufumbamu goat's meat wet. Eno goat's meat wet sokoleke bakitaani goat's meat wet si wet meat. Ba goat's meat wet yo ebeera yanjawulo kuziri endala teba ya Ssupu ate teba nkalu. Kati gwe eno wet meat gyogenda tukolera ogenda tukolera kulira ku matooke kawunga ku snacks. Ngenda gikola osobola ogirira ku chapati osobola ogirira ne ku chips yenyaba. Kati nze nga mbadde njagala ya ttooke kwanze ndi muli wa ttooke mulungi nakyo nsobola kikolera nyabo. Bukedde TV ffe twagamba tulina kuleeta byanjawulo n'oyiga n'otunula n'otuula kyovala puroguramu ero erwosa 6:30 paka ssaawa 7 mwoyigira ebintu bingi nti waba otudde mu ntebe yo olya mmere nga ffe ate tulina ekyenjawulo kye tuleeta eno owandiika bw'olya eno owandiika bw'olya ogenda okulaba nga esande ejja okikola geno kino okusinga kiri ku bakyala anti oli mufumbo omwami muwe ekyenjawulo ajja kusiima katugende n'omufumbi waffe mu maaso ye Bashir nkujjukiza erinnya lye. Kati olwaleero tugenda oliteeka okuba n'ennyama yaffe gunini pepa omunyugwa reiko n'ennyaanya n'obutungulu ebyo ebintu bye tugenda okukozesa okufumba weti yaffe olunaku lwaleero. Kakati ssaawa zino ngenda tandika obbalaga engeri kisobola obikolamu okufuna ki kye twetaaga yenyaba. Kikyosookera ngenda sooka salasala nnyama yaffe etuuke we tujagalira nti esobola okujja amangu obutamala nnyo ssaawa nnyingi nga tennaba kujja. Tubanga tusalasala ennyama yaffe oteeka okubeera nga weegendereza ki kyokola teeka okubeera omuyonjo kuba tumala gafumba fumbi kuba ogenda fumbiramu amagumba zino ennyama zaffe zibeeramu amagumba lowooza olaba pieces zino zo zanguwa okujja mangu nnyo dakiika 15 ku 3 bamaze kukola ki kyeneetaaga. Era nsaba abatulaba oba okola ebintu otayiminga nnyo obudde bw'ogenda okozesa okufuna ki kyeweetaaga. Yonna ennyama ogenda gimalawo oba nedda? Ngenda salako egenda okutumala ffe abagenda okukiryako tulabe. Ate kasitoma kubanga eno restaurant bakasitoma olwedde yaabwe eri prepared nagikedde bukeezi ku makya. Kati eno njagala abalabi ba Bukedde TV nabo babyerabireko kyova olaba nsazeewo nzimbiddemu. Nsooka embuuze wet meat eno bweba weti terina kubeera mu Ssupu naye wangambye weti naye sinnakategeera. Weti yo tebeera mu Ssupu nga ate wonoogenda n'ogamba nti mumpe ennyama y'embuzi nga mulimu Ssupu. Eno yo ebeeramu katono nnyo kasobola okusobozesa okuliisa ki ky'oba oyagala okuliirako. Nga bwe nagambye nti osobola ogirirako chapati teyeetaaga ku Ssupu mungi nnyo kuba abantu abamu oyitiriza ekintu nga Ssupu mungi tawoomerwa. Kati ogenda alaba eno yaffe egenda okubeera ejja kuba nnungi nnyo era nsaba n'abalabi ba Bukedde abali ewaka
bakope ku bino bye tukola bakolereko baba baabwe. Ekyogamba abaami bo tebafumba. N'abakyala abaami nabo basobola okukolera abakyala baabwe bu surprise n'omufumbira ne yeewuunya ku basajja b'ennaku zino waliwo gw'osanga mufumbira ng'omukazi ali ewaka. Nze era wembanga owange nga nsazeewo mufumbira nti gwe wasoma bwa kyefu olwo abataasoma bwa kyefu. Era nti yensonga lwaki Bukedde TV yajja balabe eki kye tukola nabo bakikole ku bakyala baabwe ewaka. Mu bufunze osomesa mwami wange abanfumbirako. Waba alaba Bukedde TV asobola okufumbirako nnyo. Omwami wa Rachel ndowooza owulidde era otegedde mufumbire ku mmere ey'enjawulo kubanga n'ono gwe nkola naye musajja munna. Era musaba wabanga alabye onoogenda ovaana okuddayo ewaka nga naye akikukolera. Akati nga amaze osalasala ennyama yaffe ngenda kukwata sepiki yaffe giraba eteeka okuba nga nnyonjo, si kumala kujja wali sepiki efumbye ebijanjaalo n'ogiteekamu buteesi nnyama. Sepiki erina okuba nga etukula bulungi bweti. Kati sepiki yaffe gye tugenda okozesa genda kukwata ennyama yaffe giteeke mu sepiki tusobole ogifumbako ejje nga bwe tusalasala n'ebirungo byaffe bye tugenda ogiteekamu. Mazzi genkana kigona okuteeka mu sepiki. Ndateekamu matono jasinga bikopo 2 byokka tusobole okwanguyako n'obungi bw'ennyama kimatalinga kuba kati neyange ngendamu bikopo nga 2 byetugenda okozesa. Kati ngenda teekamu ebikopo 2 oba oli waka ng'oyagala olina oguze kilo emu ey'ennyama giteekemu ebikopo 2 ofune supu omulungi nga kati nze bwe ngenda okikola wano. Muyinza okwebuuza lwaki ate nze sipimye, nze mmanyi gemba ntaddemu nti gaba gamala. Bagamba ennyanja etagimanyidde kati agamazi nganda bikopo bisuseewo. Tewali buzibu nebanga kiiseemu okobanga 2 n'ekitundu kiba kisobola okukola mu kilo emu ey'amazzi. Kakati ngenda tandika osalasala ennyaanya zaffe, green pepper ng'ennyama yaffe bwejja. Ennyaanya ng'osala ez'okuliira ng'osala ng'ezo ze baliira ku magi. Nedda maama kino tekiriiko ekyo, buli omu alina engeri gyakisalamu. Nze bwe mbanga bweti wensaze ndowooza tomanyi ab'amagi balabika bayinza okuba nga nabo bakoopa bukopi kuffe naye nga zo teziriiko nti ate ogisaze otya ate kibanga ogisaze nti egendamu oba egendagendamu okukolera ekyo kyoyagala. Ennyama gy'osazesaze yenkana kilo 2, kilo 3, kilo 1. Ennyama gyensaze eri kilo 1 n'akwota. Ekamu ennyaanya zinankolera ekyo kyenjagala. Kati ngenda tandika osalasala pepa nga 2 zo zijja kuba zitumala. Tino ye pepa zaffe tomala gasala bintu bikyafu binaalwaza abantu bijjamu. Zo wazoozezzaako batonazo? Ziteeka okuba nga ozooza era nezange zino njoze. Sobola fumba kintu kusala kintu kinaalwaza bulwazi bantu. Pepa tetumanyi abazikola abazirima sinzira wewe bazirimidde naye nga ekintu bwekibanga okijje mu nnimiro kiba kirungi n'okyoza olyoka otandika okikozesa okwewala okulwaza abantu. Bino eby'omunda obijjamu bwate bisigalamu obanga agenda okulya kamulali ate mulimu abantu abatalya kamulali, mulimu abamulya nga balya medium bwati naye kiba kirungi oli ne yeeteeramu nga yayagadde so sigwe kumukolera choice. Kati zino pepa zaffe nazo ziwedde tugenda kusalasala butungulu nabwo tubuteekemu then kano ogambe tukoleseeko ndowooza. Then buno obutungulu bwaffe nabo bulina okubeera nga bwoze buli kimu nga kiyonjo kinyirira si kumala gajjayo buntu byo mu nnimiro notandika kusalasala kuba kyefu yagambye olina oteekamu obutungulu. Buli kimu kyokozesa oteekwa kukyozaako nekibeera nga kiri clean. Kakati maze osalasala ebirungo byaffe zino zinyaanya zaffe green pepper n'obutungulu
kati mazo bisalasala ngenda bikwata tubiteeke mu nyama yaffe tekimatalinga oba etokoso oba tenabatokota ya kasoba nga obitaddemu biba bigenda kugira wamu awo ya paka ku step gitwagalirako enyama yaffe byonna osookamu kinyanya butungulu kyoyagala kyosookamu kasa kiba nti byonna bigenda wamu awo ngekyo kiwedde tugenda teekamu omunnyo guno gwe munnyo gwaffe tugenda teekamu jasi jiika emu yokka ja kuba emala jiika emu nganda bantono kwenyama nedda nyabo omunnyo gwosi abantu abasinga tebakyayagala kulya munnyo mungi kiringa sukaali nze munnange munnyo gwe gunkolera buli kimu kyengeri gye kiri nti kino ngenda kikola gwe agenda okitesitingako kankole kyoyagala kanyongeremuko naye si mungi nnyo twongeremu ku munnyo gwaffe kati ngaekyo kiwedde tugenda teekamu ku royco waffe naye asobole okubeera nga ajjiiramu ye ngenda teekamu jiiko 3 jiiko 3 teziba nnyingi Bashir jiiko 3 ziba zimala bulungi ennyama eyo kuba tugenda kuddamu omukozesa nnyo kiri awo okimanyi nti royco oyo alina omunnyo nga guli gwoguli muli ensonga lwaki guli omunnyo gwennyini ntaddemu mutono kuba royco waffe wenaku zino yabeeramu omunnyo 3 ziba zimala bulungi nnyo emmma yaffe okubeera nga ejja bulungi kati nga amaze oteekamu royco waffe buli kimu kyonna ebirungo byaffe tubitaddemu kati ngenda kukwata omulawo gwaffe ntabulemu sobole okutabula ebirungo byaffe mu nnyama ebeere ng'ejja bulungi ng'erina akawoowo nga bwe tukyetaagisa then otuba tumaze tugenda gibikako eddakiika nga 15 ku 3 ejja kuba eyidde bulungi tugende binebyo naye ennyama y'embuzi emala bbanga kyokujja eyo yekyasinze n'okwanguwa kati ndakiika 15 nga nnyingi ku 3 ejja kuba eyidde bulungi nnyo ennyama